Gaye balugera nti namunswala ku nswadde obwire obukesizo nakolwa leero abakuumya abakuuma banka ya KCB wano mu kibuga eky'Eddinda babe bamalirire okwegabanya ku mpiya be bamaze ebbanga nga bakuuma. Bino okusinziira ku bibonero kunagaibwe bavyo batunonera bakuba nti abantu abawera abasatu n'abaingiire banka eno wakati w'essaawa 12 ku ssaawa endala baatolwa ku amataala olwo ne batandika okyekola nga ne manager azirawo. Nze nabairere ku medical yawaling bana abakuuma wano ku banka kwavaako omulala yabitaano ng'ali kulumuka bwe yalumwike twasose twawulira manager ng'akola ki ng'akuba enduulu. Manager we yakubye enduulu owase tuliko omulala yalumuka ng'ava ku banka awo. Ayi wetwogere kunayogera polisi olubendobendo n'olwakira region ASP Diana Ndawula akoba bano babeere bakozi ba kampani endi y'obukuumi wano mu kibuga eky'Eddinda eya Pinnacle Security Group. Okuwenja abateebereza okubeera abazigu abagambibwa okuba nti bagezezaako okubba mu banka ya KCB eri wali ku Main Street e Jinja era nga abazigu bano kigambibwa nti kwabaddeko abasajja babiri nga bakolera ekitongole ekikuumi eky'obwannannyini ekya Pinnacle Security Group ate nga kwabaddeko n'omuntu omulala omu ateeberezebwa okuba nti yabadde muntu wa bulijjo. Era onaakuba mu ngeri mu kwetegereza ensonga bamaze ogemagana abakulembera kampani eno okusobola okunoonyereza baani ku basirikale abaavireyo ne banaabuuka empisa bati. Nga mu kaseera kano twakwataganye dda n'abakulembeze mu kibiina kya Pinnacle Security kubanga balina data ku basirikale baabwe naddala bano ababiri tutandika okunoonya abantu bano era tusuubira nti tujja kubafuna. Wazira akoba akageri manager wa banka eno kevyo n'akubira polisi amangu abazigwaneza kyamaani kye batuusisa ku banka eno kakuba okuyiba empiya. Kati abakozi abo abasatu bagamba nti era mu kutya baggyeyo ssente ezaabwe ku bwabwe mu nsawo zaabwe ezaaweza emitwalo 18 ne babawa naye nga banka yennyini nti okwatamu kofaazi zaayo baseefu zaayo okubba ssente tekyasobose bo baabawadde mu kwetaasa naye ne badduka bwe batyo era naye n'emmundu gye twazudde tugirina kati ku CPS. Era okuva ku kitebe kya polisi nkobe tutunye lugendo buyo paka ku banka eno okwogera ku ne manager ono gwe twaganye nga ali mu lukiiko olutawa era nga banka eri kumibwa basirikale. Wazira bituuse wano kubaire kutinaatina lugendo okwogera ku ne manager owa kampani eno y'ebyokwerinda eya Pinnacle Security Group atebe mu yafeesi nga n'akasimu ke batuwere paka n'akatali kagema ekitulu teetera okuba nga twekengeera nti bano bali oti babeerera mu luke luno. Okuva wano nkobya amalira agandi nga gakedde gafulume nti owundi ku muzigo ababe balumbye banka eno emundu agese mu kazigo wansi ku wax mu kibuga eky'Eddinda tukoze tuti twayogerako ku n'abandi ku bantu ba bulido bona baba ku n'ebiduubo bye batuwaire. Kampuni erikosa abasirikale babongereko akasente babawa omusaala mutono akasente akabaana abo ke bali kubabwanga kasobola okubanga nakabaleetera okola ekyo. Buli omu aba n'endowooza ye kati ndowooza bona baba n'endowooza yaabwe ati tujje tufune byamangu ekitaasoboye. Buli bwogemebwa ino okuba otyaye nkuumaga miliyoni ndigabana mitwalo gatya 2 so kati baidamu ekirowoozo kikola nti bwetwala akasente kano akawalala tujja kulangulana kumbe birikola ki biribayiwayo. Webanga ebitongole ebyokwerinda Abannayuganda byana mu isuubi ate bitandise okuyiba Abannayuganda tuba kusoomozebwa kw'amaanyi eri polisi ne gavumenti y'eggwanga n'erya Uganda. Kyetwebuuza ki gavumenti kyesobola okuba ng'ekolawo okumalawo bino. Nze Samuel Mwesigwa, Baba TV, Amakonde.